Nkwanirizaako gwe munnange akyajeekoomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange olunaku olwaleero tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri. Akatabo kano nga kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa awaŋŋangusibwa ekimpatiira. Munnange Gavana Cohen n'omukulu w'amatwale baali baamala dda okusalawo ekyokukolera Muteesa eyali alabika ng'ayagala okuva ku mugendo gw'obufuzi bw'amatwale bwe bwali bumusuubira, kyokka ne Muteesa yali amaze okukenga ebiseera ebyakazigizigi mu maaso eyo wakati we ne gavumenti ya Bungereza. Yamanya nti ensonga zaali tezijja kugenda zityo kagenderere butaggwa. Ku lwa Novemba nga 29 Muteesa yagendako ewa mwannyina bwe baali baagalana ennyo. Omumbejja Zaalwango n'amugamba nti enkya ku Mande ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba nja kugendako Entebbe eyo naye nyiiza obutadda oba okufiirayo. Munnange baayogera bingi ku nsonga eyo era Zaalwango n'ategeera obuzibu Kabaka bwe yalimu. Ekiro kyanga 29 Novemba Radio ya Kenya mu matwale gaayo nayo yayogera ku buzibu obusuubirwa okugwawo mu Uganda enkeera ng'ennaku z'omwezi 3. Wakati wa Kabaka ne Gavana naye teyagenda wala okwogera ku mbeera eno. Ebibinja by'amagye ga KAR byaleetebwa mu Uganda okuva e Kenya ekiro ekyo okwerinda obusambattuko obwali busuubirwa okubalukawo oba okubaawo. Nga bukedde baminisita baagenda mu twekobe okwegatta ku Ssaabasajja bagende Entebbe nga Gavana bwe yabalagaanya. Ssaabasajja yalabika nga mukalavu nnyo era nga tayogera byakusaaga nga bwe yateranga okukola mu mbeera ze eza bulijjo. Kabaka yabuuza Katikkiro Kavuma oba yali awulidde ebyafulumira ku Radio y'e Kenya ekiro ekyali kiyise. Katikkiro yamuddamu nga bwe yali tabiwulidde. Kabaka kwe kumutegeeza nti wayinza okubaawo akasambattuko mu Buganda olwaleero, naye singa banaddamu okubalonda ne mudda ku bwa minisita mujja kuba mu mutawaana munene ddala. Kabaka yali amaze okuwulira ebigambo bingi ebiyinza okuva mu kuteesa kwabwe ne Gavana okubanga yamanya nti ajja kuggyibwa ku Bwakabaka walondebwewo kabaka omulala ate asobole okuwakanya Gavana. N'ensonga endala Kabaka yali akitegeddeko nti abaserikale ba KAR baali bategekeddwa olw'embeera eyaliwo. Kabaka yabbirako ku Katikkiro Kavuma nti ye Kabaka ne musajja we Robert Ntambi baalina obubundu bwe baali bategese okukozesa mu kwetaasa kasita wabaabwo ekyetaagisa. Katikkiro yatya nnyo era ne yeegayirira mukama we aleme kutuuka ku kulwana n'Abazungu kubanga ekyo kyali kisobola okuteeka Buganda mu katyabaga akatayogerekeka. Nga batuuse Entebbe baayingizibwa mu kisenge Gavana ne basajja be mwe baali nga babalinda era nga balinda Kabaka. Olwatuuka mu lukiiko Kabaka n'aggyayo ebbaluwa gye yali awandiikidde Gavana n'essimu gye yali ayagala aweereze eri omukulu w'amatwale. Byombi n'abikwasa Gavana. Olwamala okusoma ebbaluwa Gavana n'ategeeza Kabaka nti teyali mwetegefu kuweereza ssimu ya mukulu w'amatwale mu kiseera ekyo era n'ebyali mu bbaluwa teyabinyegako. Kabaka yagezaako nnyo okunnyonnyola Gavana nti enteesa zaabwe we zaali zituuse kyali kyetaagisa omukulu w'amatwale amanyisibwe ku ndowooza ya Kabaka asobole okubaako ne kyakola ebintu bisobole okutambula. Olwo Gavana n'addira ebbaluwa n'agiwa Chief Secretary we omwami Thomuli naye n'agisoma
bwe yagimala n'agiwa ne banne bwe baali mu lukiiko nabo ne bagisoma. Biba biri bityo Kabaka n'asaba afulumeko ne basajja be kisobozese gavana ne banne okwongera okuteesa ku bbaluwa basobole okugiddamu obulungi. Baba baakafuluma ate baabayita bakomewo. Olwayingira mu kisenge, gavana n'ategeeza Kabaka nti tebayinza kukkiriza bigambo ebyali mu bbaluwa eyo, era n'asaba Kabaka ayongere okwerowooza ku nsonga ezaali mu bbaluwa oba asobola okukyusaamu. Ssaabasajja yafuluma nate n'ateesaamu ne basajja be nga bakyalina essuubi nti osanga gavana waakiri anakkiriza ensonga emu oba bbiri n'atagaana bbaluwa yonna. Nabo tebaakyusa ku ndowooza yaabwe era ne bakomawo mu lukiiko okwongera okuteesa. Bwe baayingira baasanga abakulu be baaleka batudde nga bonna buli omu ayimiridde batambulatambula mu kisenge nga n'entunula yaabwe nga balinga abeetamiddwa. Katikkiro Kavuma agenda okulaba nga Resident Buganda Mr. Bachi ng'ayambalidde akabundu kabasitoola emabega ku mpale ye, ate okutunula ebweru nga n'amagye ga KAR gatandise okukuluumulukuka basemberera ekifo omuli olukiiko. Awo gavana n'abuuliza wamu Kabaka n'abakungu be nti kaakati musazeewo ki? Kabaka n'amuddamu nti tetusobodde kukyusa ku ndowooza yaffe wabula kye twagala otuweerereze essimu yange eri omukulu w'amatwale. Gavana yasiriikirira okumala akaseera era oluvannyuma n'agamba Kabaka nga bwe yali asaaliddwe nnyo okuba nga tasobodde kukyusa ku ndowooza ye ku nsonga ezaali mu ddiiro. Kabaka yamuddamu n'obuvumu nti amukolere ku kyasabye eky'okuweereza essimu. Olwo gavana n'akamutema nti tewakyali kiseera okukola kintu ng'ekyo. Awo gavana n'alyoka ajjayo ekiwandiiko kiri Kabaka kye yagaana okussaako omukono n'agamba Kabaka mu ngeri y'okumulagira nti ŋŋenda kusoma ensonga zino kinneemu naawe nga bw'onziramu. Awo gavana n'asoma ensonga esooka. Bwe yabuuza Kabaka kyagiddamu n'addamu nti sigikkiriza era sigikkiriza. Gavana bw'amalayo ensonga zonna nga Kabaka aziddamu mu ngeri y'emu, olwo n'alyoka amugamba nti ngezezzaako nga bwe nsobola mu nkiiko zino 6 okutuuka ku ntegeeregana naawe, naye onnemye munnange. Ngezaako okukutegeeza nti gavumenti ya Queen ebigambo bye yasalawo bituufu era nkusaba oleme kubiwakanya n'ogaana. Nkubuuliridde emirundi mingi nti osaana obeere muwulize eri gavumenti ya Queen, kubanga bw'otookole bw'otyo onooba onnemye era ojja kuba omenya endagaano y'Olukumi Kale kaakati sikyalina kirala kyonna kye nnyinza wabula okutuukiriza ebiragiro by'omukulu w'amatwale. Ebikutegeeza nti okusinziira mu katundu namba 6 ak'endagaano ya 19 tokyabalibwa nga Kabaka wa Buganda okuva ku ssaawa eno. Omukulu nga bw'ati bw'annyonnyola omwana oyo. Gavana bwe yamala okwogera ebyo n'alyoka ajjayo ebbaluwa n'agizzaako omukono n'agikwasa Kabaka. Ebbaluwa eyo yali esoma bw'eti, owulidde: Government House, Entebbe, Uganda, ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Museenene 1953. Ssaabasajja Kabaka, ndagiddwa omukulu w'amatwale ku lwa gavumenti ya Queen wa Bungereza nti okusinziira ku katundu namba 6 ak'endagaano y'olwenda, gavumenti ya Bungereza tekyakulaba ng'omufuzi munnansi owa Buganda Province. Nze omuweerezaawo akussaamu ekitiibwa omwagalwa ennyo Andrew Cohen Benjamin, gavana wa Uganda. Omwana oyo Kabaka olwamala okugisoma n'agiwa Katikkiro Kavuma eyagiteeka mu nsawo. Awo gavana n'afuluma ekisenge n'abakungu be yali nabo ne bagenda nga bafuluma kinnoomu okutuusa lwe waasigala Mr. Tom Lee yekka. Olwo Tom Lee kwe kugamba Kabaka ng'okumala ebbanga
bw'abadde amulabula okwewala ebimutuuseeko owulidde naye nga tafaayo Kabaka teyamuddamu n'alyoka ayongera okwogera bw'ati bajja kukutwala e Bungereza era ojjanga kufuna ensimbi ez'akasiimo ejjoogo era Kabaka teyamuddamu kigambo kyonna owulidde bwe waayita akaseera omukulu wa puliisi Mr. Digani n'ayingira naye n'akwasa Kabaka ekiwandiiko nga kimulagira okukwata Kabaka n'okumuwaŋŋangusa era n'ekiwandiiko kino Kabaka yakiwa Katikkiro olwo Kabaka n'alyoka abuuza omukulu wa puliisi nti olwo kaakati ndi mukwate yamuddamu ng'amukakasa nga bwe yali omukwate owajjo era nga bwaweereddwa ebiragiro okumutwala amutuuse ku nnyonyi eyali emulinze okumutwala e Bungereza olwamala okwogera ebyo n'akulemberamu okutwala Kabaka ku mmotoka y'amagye eyali awo wabweru ng'emulinze munnange baminisita be babateeka mu mmotoka endala 2 nabo ne batwalibwa ku kisaawe ky'ennyonyi okulaba Kabaka waabwe bw'atwalibwa mu buwaŋŋanguse. Muteesa abalinnya bw'ati ennyonyi kwe kusaba musajja we Robert Ntambi agende naye era bw'akkirizibwa kwe kusowolayo akabundu ke era n'alagira ne musajja we naye aweeyo akake eri omukulu wa puliisi. Kino omukulu wa puliisi yakyekanga nnyo bwe yamanya nti Kabaka yalisobodde okukozesa emmundu zino okutemula gavana n'abakulu be yali nabo mu nteeseganya zaabwe. Abange ebyo mulowooza nnyinza okubyongerako? Tekisoboka. Munninde mu kitundu ekirala ng'ate mbawo ebirala. Kanzire ennabalanga Bukoba kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.